Oli ku mukutu ogwa Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ebya Joyce Baagala ne Mathias Mpuuga Nsamba byo ekyamazima si birungi era nga wenjogerera buli omu gy'ali ekyamazima kyo kiri nti yejjusa oluvannyuma lw'okubanga balya ekibiina kya National Unity Platform nga bakiryamu olukwe nyakusa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era olunaku olwaleero nkuleetedde akatambi kwani aziddwa oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwali mu kubanga ateekateeka okubanga asikiza Mathias Mpuuga Nsamba mu kifo ky'obwa Deputy President mu Buganda Region. Era omuntu ono ali mu kubanga atrainingibwa afuna special training okuva eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'abantu. Era ngenda kubanga nkuwa akatambi olwa ensonga ezibadde zitambula ku mikutu egya social media era nga kino President Robert Kyagulanyi Ssentamu tanaba kubanga avaayo akirangirire mu butongole olw'ensonga nti balina bye balina okubanga bamuyigiriza ono agenda okuzibwa mu kifo kya Mathias Mpuuga Nsamba, wabula okusinziira ku mawulire agava mu kibiina kya National Unity Platform nti essaawa yonna President agenda kubanga alangirira agenda okubanga azibwa mu kifo kya Mathias Mpuuga Nsamba. Nga bwe mmala kutegeezaako mu vidiyo zaffe ezaasembayo eza wiiki gye tukuba amabega, navaayo ne nkutegeeza nti ne Joyce Baagala mu bitundu by'Emityana waliyo omukyala gwe bagenda okubanga bamusikiza obanga bamuzza mu kifo kye. Era ne nkutegeeza osobola okubanga okebera ku vidiyo eriko nti Joyce Baagala bamuggyeko kaadi y'ekibiina kya NUP. Ye kaadi baagikwasa omukyala omulala mu kibiina kya National Unity Platform. Era wenjogerera essaawa zino Joyce Baagala ye takyalina kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform era tagenda kubanga akkirizibwa okwesimbawo ng'alina kaadi ya ekibiina kya NUP olw'ensonga nti ekibiina kyawadda kaadi eno omuntu omulala oluvannyuma lwa Joyce Baagala okumisbehavinga oba okwekweka oba okubeera emabega waabo abatyoboola ssemateeka nakussa n'ennono z'ekibiina kya National Unity Platform. Kati nno waliwo akatambi kano kenkuleetedde oba oliawo kalimu information oba bubaka bw'olina okubanga otegeera in brief oba mu bufuutifuuti ngenda kubanga mbukuwa n'oluvannyuma nkuwe obukakafu obuddako nga tumaze okubanga tulaba ka vidiyo kano akasooke tukalabe n'oluvannyuma nkomewo atweyongereyo n'ensonga zino. For 2 days mbadde ndaba ekifaananyi kya Madam Teacher ng'alina omukulembeze waffe nga it is making rounds on social media nekinzijukiza ne nga wait a minute okuva eyali ow'ekitiibwa lwe baamukwata ku ssala Buganda Region twasigala tuli ekifo kiri vacant nga tetuyina vice president kubanga yali vice president nenga akasajja kali eyo kaseka aga okumanya banfiirwa ne replacement yange yabula tubadde tusaba ow'ekitiibwa omukulembeze waffe otuwe vice president Buganda Region sewa akasajja kali eri kaseka kagamba tebalina bantu olaba abulwa ne replacement ye. Tubadde tukusaba taata nze ku side yange nonda Madam Teacher nawe oli waddembe okujja wano mu comment section tujje wano ntwekolemu omulimu buli omwalonde choice ye. Oli waddembe okulonda Honorable Mwanga Kivumbi, oli waddembe okujja n'olonda yenna gw'oyagala gogola mu nuupu ani asaana naye nze ku side yange I endorse Madam Teacher. Yes, kana akalulu ka wano kagenda kubeera transparent tekeetaaga nandaga muntu wena toyina kyogenda kwekwasa obutalonda jangu mu comment section ogambe ani gwowandiika wani gwolaba asaanidde mu nuupu okubeera vice president Buganda Region. Waliwo ayinza okungamba laptop naawe kati era oleeta mukyala olede Honorable Zedriga waali wa Northern Region kati abakyala babeerewo babiri. Yes, abakyala babiri bakola omwami omu neno mbusiramu bw'oba ogenza okulya ebbanja nga bakuga leeta abajuliza abagenda okulukuunya endagaano batekeko omukono leeta abajuliza abasajja basatu. Bw'oba beera nga waliwo abasajja babiri nga tewali wakusatu bw'oleeta omukyala bagateekako n'omukyala ow'okubiri abakyala babiri bakole omusajja omu. Yes, kati abakyala babeerewo bombi nga biba vice president bakole omusajja omu. Yes,
Madam Teacher omumanyi mwe ng'atudde wali eri ku pano buli omu amukaaba Honorable Namboze nanga ndeke njogereko nze yoyo nze gwe nnonda. Yes, for her exceptional services. Yes, kyekimunonza. Kati naawe jangu mu comment section olonde owuwo. Ojja kumbulira ensonga lwaki tolonze Edi Mutwe. Please jangu olonde otubulire gwa akalulu okawaani Nuwa Mutwe. Bobby Yanga Kabaya lwaki tolonda. Nze wano sigenda kusaba ndaga muntu gwe jangu otekewo buteesi gwani Buganda Region. Gwoyagala batuwe vice president seba kasajja kajja kubeera eri Kaseke bale mwana okulonda omuntu adda mu bigere ebyange. See, we cannot let our enemy celebrate victory over us. Ekyo tekisoboka. Jangu olonda owuwo gwoyagala. Tomanyi omukulembeze ayinza okuba ayita agenda okusanga n'abantu beekozeemu dda omulimu nga balonze. Naye bino ebyaffe si bye ebyenkomeredde okusalawo tukulekera bo just eno request nakulaga bantu wani gwe balinamu nnyo interest gwe balaba gwe bawulira dalingi waabwe. Naye si kyekyenkomeredde omukulembeze ye wadde mbaokulonda yenna gwayagala bino just twewamu bwewa lugezigezi nakuteekawo pause but si bye byaki si bye ebyenkomeredde. Yes, ate n'omukulembeze ayinza okuba ayitayita naye wano najja n'alonda. Naye oba tumugaana okulonda akalulu ke n'amala ajja n'akalonderawo wano tukasazaamu nti ako kafu. Naye nga on a serious note omukulembeze waffe tusaba vice president Buganda Region ekifo kikalu. Yes, bwana ababuze nze nja kugirinnya nkomewo. Leka kusaaga sinza kuddayo kubeera eyo nga akiri ekisajja kimuzeeyi kyabba entebe kikyaliyo sidiringa nansi ekyalimu babbi. Yes, naye nga ebyo bye byange jangu olonda obwo kana akalulu kali free and fair. Ani gwoyagala ani gwolaba asaanidde. That's it. Ensonga bwezityo bwe ziri gwagoberera Baby Television Uganda naawe osobola okuba nga wenyigira mu kanyomero kano commentinga ku video eno ani gwe wandyagadde oba gw'omanyi asobola okuba nga abeera best replacement eya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okubeera vice president oba deputy president adirira president Kyagulanyi Ssentamu mu Central Region oba kyewandiise Buganda Region. Era Mathias Mpuuga Nsamba tukimanyi bulungi nnyo nti yaggyibwa ku kifo kino era tewannabaawo replacement wabula nga bwe nkutegeezezzaako nti president ayina gwali mu kutraininga onono nga si ye mulala. Kambabbireko olunaku olwaleero ye Madam Teacher Honorable Betty Namboze era nga ono yateeberezebwa okubanga agenda kudda mu kifo ky'obwa deputy president wa Buganda Region oluvannyuma lw'okulungula emyezi egiwerako nga Buganda Region teyina ateeka nsonga zaayo mu kibiina kya NUP oba eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani gwe wandyagadde oba oliawo gwe gwolowooza ayinza okuba nga akwasaganya ekifo kino ekyobwa deputy president mu Buganda Region okusingira ddala kwabo aboolaba bannabyabufuzi osobola okuba nga olonda Muwanga Kivumbi akulira kokasi ya Buganda ekyo nakyo kisoboka. Osobola okuba nga olonda teacher Madam Teacher Betty Namboze era nga bangi nnyo bosobola okuba nga olonda. Osobola okulonda Joel Ssenyonyi lwakuba ye yafuna dda ekyobwa leader of opposition. So gwe muntu yenna gwolowooza nti ye yandibadde agwanira ekifo kino commentinga erinnya lye mu comment section wano n'oluvannyuma president wanaabanga akitegedde oba oliawo ajja kuba nga consideringa ezimu ku ndowooza z'Abannayuganda ng'okusaba kwammwe bwe kuli. Atanaba kubanga osubscribinga kikole kwata kagambo subscribe osubscribinga ku mukutu ogwa Baby Television Uganda omalirize okwate ne kade ako otekemu all osobola okuba nga ofuna buli kan message buli watu wataddeyo mu message yonna oba eggulire lyonna no ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Obula gwe yasubscribinga osobola okuba nga oteesa obanga obadde otambula naffe kikyoyagala kibeere nga kikyusibwamukko
wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda kubanga affe tuyama okukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Kiki oyagala kikolebwe ku mukutu ogwa Baby Television Uganda? Osobola okuba nga okiteeka mu comment section.